kavaamu koogera mpola naye kavaamu kwekali webale nnyo simanyi oba kwekali webale nnyo ekitiibwa sipiika nange neebaza abateesa bonna njogera nnyo obulago ne bugira neebaza abateesa bonna olw'ebirowoozo byabwe ekitiibwa Kijambu eyasoose ku nsonga z'e Kasubi era ng'ayagala abamanyi ensonga z'ennono tubakozese ndowooza nti yateeseza bulungi n'ebika okubikuutira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo. Ekitiibwa Margaret Sonko yeebaza Ssaabasajja Kabaka okuleeta ensonga y'abaana abali ebweru ate era n'amwebaza okufaananako Papa Francis olw'obubaka obw'okubeera obumu nga tunyweza amaka. Ekitiibwa Damas Mulage naye yayogedde ku bugunjufu ayagala kussa omulaka ku nnyambala ey'abaana abawala abalenzi ndowooza naffe ffenna naye ekitiibwa sipiika ebintu bino eby'ennyambala twesiba nnyo ku bawala naye ndowooza omutawaana omunene guli ku basajja kubanga bye bambala ebyo bye tukuvumirira ate ffe tusinga okubyagala. Ago ge mazima. Singa abasajja balaga nti bye bambala bali tebabyagala tebajja kubyambala. Naye tulina obukuusa fe abasajja bwe kiri obukuusa buli mu basajja. Ayinza okuba owekitiibwa Sseŋŋendo Ssebaggala gonna gammwe ayinza okuba owekitiibwa Ssebaggala ye tayagala bye bye bambala ndowooza n'abalala kummwe temubyagala naye njogera kakati okutwaliza awamu abakazi bye bakola baba banoonya basajja kubalaba era bwe bategeera nti mubalabye nga bakolera ddala ekyo ekiddira amaaso gaabwe ne mubatunuulira awo nno obukuusa mubwejjemu. Mwe abasajja musooke mu bikyawe mwe mubawaanawaana eyo wabbali mwogerera wano naye wabbali eri mubawaana era kyekibasindika okusigala nga bambala bwe batyo. Mubawaana obubina, mubawaana amakudde, mubawaana amagulu. Kakati nabo ne bamanya nti bwenna ayambala bwe nti bajja kumpaana amagulu ng'asigala akikola. Singa mwe mubikyawa tebajja kubikola. Tolaba nti abasajja abakyala batusekerera nnyo amagulu mulaba tugaleka ebweru bwe kiri kubanga mumanyi nti bajja tuvuma amagulu mulaba embuto tuziraga ebweru. Abasajja be twasinga okukula obubi okusinga abakyala. Ago ge mazima. Embuto situziraga bweru kubanga bamanyi bajja tusekerera. Bo bwe bambala amakulu ne gasigala ebweru nga tubawaana tubasanga eyo mu nkuubo ne makubo. Waliwo yajja okundaba awo nanga nti waliwo omusajja gwasanze n'ayimira nga tamulabangako n'amutwalako. Awo nno mwegendereze nga muteesa ebintu bino. Mujjeebera ekibondo kitandikira kufa abasajja era bwe muba mwagala bambale bulungi kitandikire kuffe ffe tubatwala obuvunaanyizibwa tundoza tuleme kubalaga nti bambadde bwe batyo. Tuleme kubalaga nti bambadde bwe batyo tusiimye naye bwe tunaasigala nga tetukikoze bajja kusigala nga bambala bubi. Ekitiibwa ate n'abaana abalenzi emisonosono egyo gye baleeta tetutera nnyo okubafaako. Abalenzi tubagamba kali bakasajja katya. Omulenzi bwe yeekolakola obusolosolo
ebirundi bingi abazadde bagamba nti kali bakasajja, naye omuwala babako kyakoze ye bamukangavula n'amaanyi, abalenzi nabo ne bawaba, ne bakojja mu Buganda tebakyakola mirimu gyabwe. Mwogera bino byokka byokka byawano naye ebintu ebirala bigazi. Abaana abalenzi tebakyasobola na kulabirira bakyala, ne mu maka tebakyamanyi engeri gye babakwatamu. Bakojja abaana mutunuulira batunuulire. Mulina okubuulira abalenzi engeri omukyala gyakwatibwamu. N'ensonga endala enkulu enneekusifu temubikola, mwogera ku bawala bokka. Bwe boogera ku buyonjo boogera ku bakyala. Abakyala tebaagala basajja bajama, naye bakojja tebakyakola mulimu. Simanyi lwaki twekubiira tuti abaana mubagunjule bulungi n'abalenzi. Oba tosobole mutwalire kojjaawe, gwe mulimu gwa kojja, amubuulire ebigambo bino bye mubabuulira ku mbaga nga bawasa biba by'abantu bonna. Ebikulu ennyo temusobola kubyogererawo ku mukolo, mulina okubabuulira. Era ndabye wano abakyala nga ensonga eno bonna bantunuulidde ebakwatako. Oweekitiibwa Rehema Nakawooya Kasule, tugunjule abaana bategeere ebiswazi era baleme kubikola. Singa ate ekirowoozo kirungi nnyo, oluusi omuntu atalina byakola era yeekola obusolosolo. Omuwala yeetunda atya ng'alina ssente z'ayingiza? Naye bw'aba talina ssente z'ayingiza, kimwanguyira nnyo okulimbibwalimbibwa abantu abasajjasajja ab'engeri zonna. Father Walusimbi yatugambye nti Buganda tejja kudda ku ntikko nga tetuzizaawo mpisa mu maka. Bw'onooba ovuma nnyina w'abaana ng'abaana bawulira, oba gwe omukyala ng'ogeya kitaabwe kubanga aluddewo okudda awaka, nandika okumwogerera ebigambo, obwenzi bwa kitammwe. Abakyala boogera nnyo ebintu ebyo. Bwe wanaabanga mu maka mulimu enkola eyo, omwana kyalaba kyakwata. Bw'oba okuba omukyala ne mutabani wajja kukuba mukyala we. Bw'oba omukyala omusaamu ekitiibwa ne mutabani wajja kussa ekitiibwa mu muwala gwali wasa. Ensonga ezo nkulu. Oweekitiibwa Ndoza Robin Amagezi yasanyukidde nnyo enteekateeka ya Olotala. Kubanga ebirime bye binaatereza amaka. Nakyo nno kituufu. Ewaffe eyo waliyo amaka nga temuli mmere. Kati omukyala n'agenda bba amatooke ga muliraano kuba talina mmere eneeriisa baana. Omuyise gye yamusanga nga bbe amatooke, n'amugamba kino kyenjagala, bw'otakituukiriza nkulope wa nannyini. Ate nno bye mbagamba byaliyo, mwe mulowooza nti mbanyumiza mboozi. Kaakati omukyala n'atya engeri gye banaamuweebuula ku kyalo, tiyabbye emmere, n'akkiriza omusajja be yali amugambye. Baba bakyali awo ne nannyini lusuku n'abasanga. Omusajja n'afubutuka zambwa. Mumanyi nannyini lusuku kye yamugamba? Kyavaako oli nange kyenjagala, oba si ekyo nja kukulopa ewaabalo. Amaka mulabe bwe gagenze kuba tewali mmere, biwanvu awo nooteeseza bulungi. Simanyi lwaki baminisita ba Kabaka ekintu kino kibasanyudde ate nga kyabulabe. Amaka gasatulukuka ate baminisita bali mu nseko.
nebaza abo abasiimye amagezi gempadde ku byokulonda babadde bangi. Mbebaza nnyo Oweekitiibwa Noah Kawuma Ssajjabbi yasoose, Oweekitiibwa Lwanyaga Twaha aga nti waliwo abantu be baleeta okuva ebubeeru wa Buganda okusiguukulula abantu baffe banywerere ku bantu be balowooza abanaatuusa ensonga zaabwe. Ekikulu abalonzi kubeera balabufu n'ogamba nti ani anaatugasa, ono y'anaatukolera ku bintu byaffe, ebintu byaffe byebiriwa tetugezezzaako okubifunza abantu babikwate. Kati abalonzi balina okusalawo. Oluusi omuntu ayinza okuva ebweru nga mulungi. Dawudi Echeng yali musajja mu kyoli, naye yateesa ebintu birungi nnyo n'okusinga Abaganda bangi. Nalaba wano Peter Mutuluuza ng'ali mu Parliament, sajja munnalwanda, yateesanga bulungi. Mumujjukira? N'olwekyo tutunuulire omulamu oguli mu muntu azze. Kye muba mulondoola nakiri nga mukimanyi nti baba bakuwadde akabaasa si ke kajja okulaba woonootonyeza mu kibaafu. Omwana yabadde ku rediyo kwe yansanyudde nnyo nti mu kibaafu tewalaba gwolonze. Kabadde kaana kawala nga kalinga akaana akato. Tinze sente ndiira ddala naye nze manyi ow'okulonda. Kale nammwe ko mba mutambuliza ebyokulonda. Era n'Oweekitiibwa Kamalu Gonvu yakikkaatiriza ekya ssente okuzirya, naye tulonde alimu empeke. Oweekitiibwa Gonzaga Kagumba yagambye nti abeesimbyewo bewala okuvumagana n'okuvuma abalala. Bw'ovuma omuntu ate naawe obanga abayise okuvuma, gy'okoma okuvuma omunaawe gye bakuma okuvuma, oluusonga n'obutamanya nawe bakuvuma. Awo nno tukozese obugunjufu tuleme kuvumagana. Oweekitiibwa Amina Namale ayagala ngende ku CBS nzikaatirize bino byenjogedde ku nsonga z'okulonda. Naye ndowooza aba CBS basobola kubanga baabikutte, basobola okubiddamu emirundi emingi. Nange nsobola okufuna obudde neŋŋenda nenyongera okubuulira abantu. Oweekitiibwa Swaibu Ssekimuli yeebazizza emirimu engeri gye tugikuttemu. Sigikutte nzekka, ngikutte nammwe, kubanga ekyokulabirako lwe lukiiko luno. Olukiiko luno oluusi abantu bayinza okulaba entebe enjereero ne balowooza nti abantu tebaza. Abantu bajja kumpi ebitundu 9 ku buli 100, lwakuba olukiiko olwo lunene nnyo, lutuuza abantu bangi. Kale okusookera ku mmwe abajja, emitwalo 2 n'ekitundu ze tubawasiza ezibaleeta, era tesobola na kubatuusa gye musula abamu. Olw'okuba muli banyiikivu, kyekifaananyi eyo ekivuddeyo. Awo nno nange nkwebaza Oweekitiibwa Ssekimuli nammwe mwenna olw'obunyiikivu. Ate na zino sente ze tukuŋŋaanya zituyamba, mmwe muzikuŋŋaanya, nze mbeerayo. Nze nzija buzzi nga byawedde dda ne mumpa ne ŋŋenda. Awo nno mmwe musinga okukola omulimu omunene, naye kizzaamu nnyo essuubi. Okunyweza abaami kikulu, era omukulu ono yakyogeddeko. Kye mbaga nti ku mukolo gwonna omwami wa Kabaka omukiise mu lukiiko alina okulagibwa. Naye naffe sipiika yalandise bulungi. Omanyi Omuganda agamba nti balangiza kibaze. Bw'onoobanga ogenza awantu mu mbeera nga nabo bayinza obutakutegeera, bayinza obutakwanjula, naye bw'onooba oyambadde nga Oweekitiibwa Christine Nagawa Mugerwa Kasule, temumulaba mwami wa Kabaka awedde emirimu, bayinza obutamwanjula. Sirowooza nti bayinza obutamwanjula. Oba Oweekitiibwa Charles Kiberu Sebwana kankome ku abo, tebayinza butamwanjula. N'engeri gy'oba weeyisaamu mu kitundu, bwamanya nti ono yeeyisira nga mwami wa Kabaka, naye omwami wa Kabaka bw'aba yasemba mu bbaala
omwami wa kabaka tanava mu bbala tebagiggala. Abantu bayinza okutya okwanjula egundi. Bwe tubeera ekyokulabirako eri abantu bajja kutwanjula naye ensonga nkulu. Yayogedde ne ku nsonga y'ebiseera. Weebale nnyo ekitiibwa kwegamba omanyi nawandiise ekitabo ekyokusatu. Abakugu bali mu kuceekenneenya, mpoomerwa nnyo okuwandiika. Ekimu ku byenjogerako kyekyo. Saagala kuwulira muntu agamba nti African time. Oyinza otya bwe ggwe munaku asembayo temulina malwaliro, temulina masomero, temulina kintu kyonna. Uganda buli gye ntukuba amaaso waliyo amazzi naye tetulina mazzi ga midumu. N'ogamba nti African time otya ng'Abajapaani abalina buli kalonda bo bakuuma ebiseera. Abakoreya ono be yalabye bakuuma ebiseera. Gwobeera kabeera mayido temulina na mmere gye mulya nti African time eyaawa. Ekintu ekyo kya bujega eky'obutakwata biseera. Olukiiko lwalutegeddwa ssaawa 4. Lwaki ojja mu ssaawa 4 n'ekitundu? Ensonga eyo nkulu bannaaye. Tetusobola kuva mu bwavu nga tunayiga kukwata biseera. Era teriyo nsi ngagga gye batakwata biseera. Weebale nnyo ssebo. Kaggo Oweekitiibwa Mugumbule yaleese ekiteeso ntuga nti Ssaabasajja Kabaka ateredde entende tuteekwa okusituka ntukuba mu ngalo. Namusiimye nze n'Oweekitiibwa Mpanga. Ndowooza akati ekyo si kyakuteesaako, ekyo nkibalagidde buli lwenakyogera nga muyimirira mukuba mu ngalo. Era yaleese n'ekiteeso ekikwata ku Kabaka Kintu ayitibwe Kintu Omusukkulumu. Ndowooza bajja bitusomera wano nga tumaliriza. Abantu baagala nnyo Federo, bonna abatazza ku Federo bakyogedde. Abantu baagala Kabaka afune obuyinza obumusobozesa obw'omunda ku nsonga ez'omunda mu Buganda. Era mwebazizza enteekateeka gye tukoze ey'akakiiko kakayetegereza ensonga zonna kajja kujja kanjule ng'ekiseera kituuse. Naye njagala kubagamba tubeere bagumiikiriza. Buganda tegenda kuggwawo. Tukole ebintu bulungi ng'omuntu omugezigezi bw'abeera. Tetubuguutana, temweraliikirira, mwe musigale nga munyweredde Kabaka. Tutegeke ebintu bino mpola mpola, watali kubuguutana. Tewali kitubuguutanya. Buganda lwazi. Nolwekyo tujja kukola n'obwegendereza tutuuke ku kye twagala. N'okusomesa abantu tujja kubikola. Kikaati kya Federo abantu babasaba biteesebweko ku CBS tetuuka Kiboga. Ow'ekiboga ali wakazi. Otyo nantume mukyala wange ow'Embogo tetuuka nkimanyi Kiboga gye mbeera. Era nange kinnuma naye aba CBS bateekateeka okutereeza ensonga ezo simanyi oba banaazimalira. Oweekitiibwa wamala kuwatanya agambye nti ekyamazima buli mu Federo agimanyi. Era Buganda egoberera abantu ng'okulonda tekunnatuuka. Njagadde nnyo enteesayo. Omanyi abantu bagenda ne bagamba nti okulonda kutuuse munaatulaba nga obyogereraawo. Bw'oba ow'okulya emmere eboobedde seba osookera mu kulima. N'osambula n'osimba ebitooke ku makya ne bagenda ne bayunja ne basaaniika. Afumba essaawa 6 nga banaalya 8 emmere eboobera. Tulina okwetegeka mu budde. Nze ekyo kyenjagala kyembagambye ne ku nsonga ya Federo. Si byakafuutuko. Byakwetegeka bulungi. Kubanga sitwagala kukola byakugezaako. Sebo weebale enteesayo. Omukulu omulala yagambye ndowooza Oweekitiibwa Muwanga Kaggwa ebitabo ku nsalo zaffe n'ebika n'awandiikidde obadde nga yalabye mu bbaluwa zange. Mabegaawo n'awandiikidde ssentebe omukulembeze w'olukiiko lw'abataka
ne baminisita bakwatibwako, minisita w'obuwangwa ne minisita w'okunoonyereza. Buli kika kituwa ebyafaayo byakyo. Omanyi mwenna mubadde bamuyimbe oba ku mikolo egya buli kika n'owulira ng'onaga nti fe ab'Engeye twajja bwe tuti, bino bye byafaayo, fe ab'Embogo twajja n'ekimera, era ffe twetikka nnyina wannyana. Buli kika kirina ebyafaayo. Twagala okukola ekitabo ssematabo ekirimu ebyafaayo by'ekika. Twagala ffe ebika biwandiike, ebyafaayo bituweereze, kati ffe nga gavumenti tubiteeketeeke bulungi. Mulimu n'okunoonyereza okugirayo ddala ekintu ekituufu. Naye ensonga nkulu, era nze ekimu ekyampandiisa ekitabo Buganda ku ntikko kwali kunnyonnyola ensonga zaffe Ssemasonga 5. Simanyi omukulu ono bwe yakisoma. Akirina naye takisomanga, awo nno wentiiridde. Kubanga omuntu ayagala ebitabo ate nga tannasoma kitabo, balinga bangi beeraba abantu gye bakisomanga. Naze n'ensonga Ssemasonga 5 bw'okisoma tomanya, oyinza okubaamu akanyiriri k'osanga ak'omugaso. Ekirowoozo kirungi ssebo. Ennyumba z'amagombolola zikyalimu abazituddemu abagavumenti. Ekituufu nange nakyogeddeko. Naye omanyi bazibaddemu okuva mu 66. Abamu balowooza nti zaabwe. Eyo mu gavumenti balowooza nti byabwe. Era nakati waliwo ebyapa ebyagabiddwa ku ttaka lye twanunudde. Ne babawa ebyapa Uganda Land Commission. Twamaze okubategeeza nti bwe temwagala nga tugenda mu kkooti, naye mwandibitereezezza mu ddembe. Naye ndowooza kuba kiva ku nkola ebaddewo emyaka 50, myaka mingi. Abamu tibannabana kukitegeera. Era bampandiikidde ebbaluwa, kati ate batugoba waliwo bampandiikidde ebitongole bya gavumenti, batugoba abaami bo batugoba mu nnyumba. Naye ensonga eyo tugirondoola, abannamulondo investments bagiriko. Era ndowooza oba mu November nerabiddemu waliyo olukiiko. Omuwandiisi w'enkalakkalya ndowooza yaleeta mu gavumenti ez'ebitundu eyawakati n'ab'ebitongole byaffe ku nsonga ezo. Oweekitiibwa Gasita Lwe yayogedde ku bitongole okwanaganya emirimu. Kituufu, ebitongole bisaana okwanaganya emirimu bwe tujja okwanguyira emirimu. Ayogedde ku kya Emmuli ku Bbugwe. Twatandise enkola mu luwalo lwaffe abantu okuleeta emmuli. Ndowooza Mawokota yaguddewo enteekateeka eno. Amagombolola gayina emmuli. Ndowooza ab'amasaza bakimaze ddu kibagamba. Emmuli ezo zijja kutuyamba okuddaabiriza ebifo ebirimu emmuli. Era nsuubira nti Ssenkulu ow'ekitongole ekyobulambuzi n'ennono be bavunaanyizibwa ku ekyo balina okulondoola ensonga. Kasita emmuli zinaawera, nabadde maze okudda okuwuliziganya nabo, kasita emmuli zinaawera nga batandika emmuli zirina okuddaabirizibwa. Ndowooza buli myaka 2 kumpi ziba zirina okukyusibwa. N'olwekyo enteekateeka eno eyinza okutuyambako ku ekyo. Naye n'ebitongole ebirala okwanaganya emirimu. Owannamulondo investments amaze n'ajjukira nti waliyo olukiiko, Katonda yeebale. Y'ono yeddira nno Mbogo mukyala wange, ye Lilian Bukirwa Kaddu, yafumbirwa Bante, mukyala munnamateeka. Omulimu ogutandise bulungi ne Kabaka yakwebaza. Nagenza okukyuka ndaga abantu bakyala bange bakola bulungi ebintu nga sikulabako ne ntya nnyo. Naye Katonda atuyambye n'otuuka. Okwanaganya emirimu. Ebitongole birina okwanaganya emirimu. K2 CBS, ani Namulondo, Buganda Land Board. Ebitongole birina okukolera awamu. Kuba tulinga emmotoka gearbox terina mulimo nga temuli mafuta. Batuletegasa nga tekuli mipiira. Kirowoozo kibadde kirungi. Sebo weebale kutusakira bintu Korea. Yawabadde bangandi wandeetedde ebintu biyitirivu okuva e Korea nga tosobola kujja nabyo mu kisawo. Twabitadde ku mmeeri, ate mmeeri zitambula mpola. Kale Katonda ali wamu n'abagumiikiriza, nange nja kugumiikiriza, naye kulikayo nnyo. Abasajja abo balina enkola, tabadde na biseera bimala. Eyagala kufaananga bulungi bwansi. Bagita Samdong, erinnya ndyerabidde, era nabiteeka mu kitabo kyange kye mbagambye.
Mao Dong. Kakati mu nkola eyo bakola okuyamba abantu abalimi. Omanyi bw'oba onogagga olutandika n'ekyo ky'olina. Era Uganda tejja kukula nga tulowooleza mu makolero amanene nga tunaakulowooza ku balimi. Osooka n'abantu kye bakola. Bw'oba oyagala okufuna kye bayita mu Lungereza social and economic transformation. Ne tosobola kuvuganya ne Korea mu by'amakolero amanene. Nga gwe tonaana kuyiga kusiba nnyaanya mu mukebe. Sooka oyiga okusiba ennyaanya mu mukebe. Ekkolero eryo ery'ennyaanya lijja genda lizaala amakolero amalala okusalawo n'otuuka kugana amakolero amanene. Naye abatesitesi baffe ab'ebyenfuna oluusi enteekateeka yaabwe bayanga eri. Kale Korea bwetyo bwe yakola mu nteekateeka eyo ne bayamba abalimi ne batunda ebintu byabwe ne bagenda nga bakula. Ekkolero ery'obulimi tugambe erya nnyaanya lizaala ate ekkolero erikola obukebe mwosiba ennyaanya lizaala ekkolero erikola eddagala erizikuuma nga nnamu. Ekkolero erikola eddagala ne ligenda nga likola n'eddagala eriwonya abantu ba Dr. Mukwaya lye bakozesa. Ne mugenda nga okutuuka lwe mukola amakolero amanene ddala gano ge bayita nti machine making machines. Naye abamu bagala kutandikira emmotoka ezo. Kati emmotoka lwaki tusookera ku kkolero erikola enkumbi egindi ejjinja? Kubanga abantu beetaaga enkumbi. Naye kale katulabe abatesitesi abo saba okulikayo egindi. Korea obunafu tebabwagala, okweraguzalaguza. Wano abantu baagala okweraguza. Nalwadde olususu simanyi kye ndwadde bandoze. N'ogenda ew'omulubaale ate n'akasente akatono ne bakakulyako. Baalya ku bantu ssente ekyotero eyo mu biseera bya siriimu. Kubanga omuntu yagenda nga n'afa. Omukyala n'amala emyaka ebiri talina abamu tibalagana kulaga. Mikwano gy'abasajja ate abaafa nga baali bavubuka n'abawakyala nga bato. Kaati bano bonna bakwano b'omugenzi. Omanyi bwe bamusuubiza okumukwatizaako n'okumuyamba nga omusajja afudde. Mulimu n'ebirala ebigenderako. Tebikoma ku fiizi z'abaana. Bonna ne balwala. Ng'abasawo babalimba nti baabaloze nti eddogo lyava Tanganyika. Omutanganika n'alyoka alaga buli muntu ekyaggwe nawala yonna yonna. Okweraguzalaguza, saagala abantu beeraguzalaguza. Omulala omukyala yali wano mwamusoma mu New Vision. Omukyala olubuto abaana baabula. Ne bagenda mu basawo abazungu. Oluusi abasawo abazungu bano ba Dr. Mukwaya nabo si bakatonda. Ebintu nga tamanyi lwaki omukyala tazaala. Naye embuzi yaabwe yalya eddaga amalagalaga amuliraano. Baganda muliraano yabaloga ne bagenda ew'omulubaale. Omulubaale n'amugamba Katonda amugambye bajjajja bamusiige eddagala okuva ku mutwe. Omukyala alemeddwa okuzaala bamusiige eddagala okuva ku mutwe okutuuka ku bigere ng'ali bukunya ng'atunudde mu mulabba. Eno si mboozi we lyali. Omusawo yamugamba nti eddagala bajjajja bagambye ali musiige okuva ku mutwe okutuuka ku bigere naye ng'ali nga bwe yazaalibwa ng'ate atunudde mu mulabba. Omukyala naye nakkiriza era omusawo n'amusiiga eddagala eryo. Ebyalala byagenderako sijja bigendamu. Bwe yadda eka n'agamba bba nti tufunye eddagala, omusawo amaze okumpa eddagala nti otyo, n'amunyumiza n'amukwata ne bagenda ku poliisi ne bajja bakwata omulubaale. Okweraguzalaguza kutukuumira emabega. Waliyo eddagala egganda era liwonyeza ddala naye olwaba basako obwebindu ku ddagala kubanga waliwo abagaba oluzaalo abaganda balimanya eddagala era kikyusa amagi g'omukyala nabaana biki byonna mu ngeri ya sayansi naye nga eddagala gganda. Obwebindu buno oba okutunula ku mulabba gwe mutawaana. Oweekitiibwa Dick Kakande Luzzi ayagala
kettu tonaba kumanya nze ntekako kettu nonyiga emu kamunyenye emu 3 kadaala emu kadaala temukamanyi hashi ke kadaala kamunyenye emu 3 kadaala emu ne bam siringi 10 noyogera ne wakettu okesa obudde goyagala sente bakubya bwerere kale ngobadde otya gwe omumerika oyagala bakuwe bya bwerere osobola okwogera sente ntono nnyo kettu era bwe boyogana wakettu sente zigwako nyabo nja kuweereza invoice yokukubira akabantu naye omulamwa gwenfuna mu kiteeso ky'ekitiibwa ono oluzi nti tuddukanye kampuni zaffe mu ngeri y'okuvuganya kyagazaako okugamba tuziddukanye nga tunoonya okuvuganya n'abalala zisobole okuyitamu ziwangule sebo webale nnyo ddala n'ekyabbanka nkiwulidde abantu mu Buganda bansaba ebintu bisatu ate buli gy'ogenda omulabi nabagamba ono abeera mu Amerika atuukidde ku banka bagamba eddwaliro banka ne TV akati TV twagimaze banka olina gikola nabwagendereza tulina ssubiro za Mbogo Sacco katusoke tuteeke sente mu kittavu tugende mpola mpola kubanga banka ogikola nabwegendereza jukira nti weetaaga obuwumbi 10 oba kati 5 oba 25 zoteeka mu banka enkulu eya Uganda zibeerayo nga musingo ezo tezikwatibwako obuwumbi 20 mu obwo kale tujja kugenda mpola naye ng'ekirozo weekiri ekiseera bwe kinaba kituuse endooza tujja kukiteeka mu nkola naye twatandise n'essuubiryo za Mbogo Sacco abantu abasuubiryo za Mbogo Sacco we bali omanyi nabadde mbamagamba nga sibalaba baabo kakati tugenda tuweza ssente tugende nga twezimba mpola mpola swagala kugaaya tetutaamire n'eddwaliro nalyo Dokita Mukwaya ndi bubi naye nga tufumba obumu ndowooza kyekisembyeso era owekitiibwa Mufumba Nsubuga ow'erinnya Peter ekigambo ky'obumu tekyagala kukkaatiriza kiyitiridde abamu batugamba nti obutaba bumu kyekyatuletera emitawaana gya 66 abamu bwe bagamba awo mu 62 awo tubeere bumu kabaka kyatukuutira tujja kuwangula ebintu bingi bye tusobodde okukola mu myaka gino 2 n'ekitundu nze ndowooza ekisingidde ddala okutuwa obuwanguzi kubeera bumu kubanga ngenze eyo nengenda emawogola abalunzi be bannyaniriza ndya mu makanisa ekyemisana ngendayo mu mizikiti obumu ndowooza nti bwe butuyambye n'olwekyo tubunyweze tubukulembeze tubusoosowaze nga twekuumira ku kitaffe obuwanguzi tujja kubutuwako neyanza sebo wekitiibwa Sipiika kati minisita atuyitire ku ebyo bye tusoosowaza neyanziza nnyo Sipiika nga sinnaba mpozi nga sinnaba kuyita mu biteeso bye tusuubira okuyisa ng'olukiiko kkiriza mbeeko obulango bw'enkuba bwe tunaamala ebiteeso mukamange nkomaawo ekisooka njagala okujjukiza abakiise bonna abeesimbyewo mu kalulu kano okulaba nti batuukiriza
amateeka g'Obwakabaka balekulire olukiiko luno era batusiibule bulungi, tubayiweko emikisa beesimbewo era tubaagalize obuwanguzi ng'olukiiko lwa Buganda, kuba eri abamu abatannaba kutuukiriza mateeka ago, mbasaba mutuukirize kuba amateeka g'olukiiko mweyama okuwuliriza Katikkiro y'abagamba ate ne mukkiriza okussa ekitiibwa mu Ssaabasajja Munnamulondo ate ne mukkiriza n'okuba abawulize eri sipiika w'olukiiko luno. N'olwekyo mbasaba mugondere etteeka eryo mulekulire. Ekyokubiri, twakola enteekateeka y'Obwakabaka era nsuubira buli muntu yenna afunye ekipande ekyo ekinene ekiriko enteekateeka. Ebiseera ebisinga emikolo gy'Obwakabaka bammemba b'olukiiko tuba batono ddala, naye enteekateeka eyo tusaba mugyeyambise musobole okweteekateeka okulaba nti mubaawo mu bungi ddala ku mikolo gy'Obwakabaka, ate n'enkiiko nga bwe tuziteeseteese omwaka guno tuzirambise bulungi. N'olwekyo tusuubira Mukama wange Katikkiro nti tujja kuba 100 ku 100 mu kubeera wano, tuve ku 9 ku 100 twongeremu obunyiikivu. Mpozi ku nsonga eyo ey'okulabika nti tukiika kuba gwe mulimu gwaffe omukulu ng'abakiise. Ab'amasaza tubasaba mwongere okulondoola abakiise abava mu masaza gammwe, mulabe nti nno tulaba nti tutuuka ku 100 ku 100 okuggyako oli nga yeetonze eri sipiika obutasobola kubaawo, naye mbasaba ffenna tujjumbire okubeera mu lukiiko. Ekisembayo mu bulango, Mukama wange sipiika, Ssaabasajja Kabaka yasiimye Katikkiro n'akola enteekateeka y'okugabula abakiise ekyemisana. Olwaleero tusuubira nti ekyemisana kino tujja kisanga mu kisenge ekiri ku mwaliro ogwokubiri abangi kye tuyita kkooti ya Kisekwa, era bakiise bannange eyo tukuŋŋaanire eyo tulye ffenna ekyemisana. Ate ne bwe twali wano omwaka oguwedde nga 17 Ntenvu twalina ennyimba ez'amazaalibwa ga Kristo. Ssaabasajja Kabaka yasiima olukiiko luno n'alugabula ekijjulo ekya keeki, era nayo mujja gisanga eyo nga mugenza okulya ekyemisana. Mwebalire ddala. Kaakati katugende ku biteeso bye tusuubira nti tunaabiisa olunaku olwaleero. Nzijukiziddwa nti tulina olunaku lw'ebyobulamu, naye ku nteekateeka eyo gye tubawadde era kweruli, naye lwe tuddako okugendako. Ssaabasajja Kabaka yasiima tugenda kubeera mu ssaza lye ery'Essingo nga 3/4 omwezi ogwokusatu ogujja. N'olwekyo basebo ne bannyabo tujjumbire tulabe nti tugenda ewa Mukwenda, era bwe tutyo tukuze olunaku lw'ebyobulamu. Ebiteeso ebiyisiddwa olutuula lw'olukiiko lwa Buganda olwokuna mu mwaka olutuula olwokuna mu mwaka ogwa 2023 olwaleero nga 8 Mukutulansanja 2016. Olukiiko lwa Buganda namba 4
olw'abiri mu 3 olutudde olwaleero nga 8 Nkutula Nsanja 2016 mu Bulange Mmengo luyisizza ebiteeso bino wammanga. Ekisooka, olukiiko lwebazizza nnyo nnyini ddala Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri obubaka bwe bwe yawa obwakomekkereza omwaka 2015 obwatulambika obulungi ku nsonga ezisaanye okuteekebwako essira mu mwaka guno 2016. Weewaawo. Olukiiko lwebazizza Katikkiro olw'okulambika obulungi abantu ba Buganda ne Uganda yonna mu ngeri gye tusaanye okweyisaamu nga bannayuganda mu biseera eby'okulonda awamu n'abantu abatuufu abasaanidde okulonderwa mu kitundu kya Buganda. Weewaawo. Olukiiko lwebazizza nnyo nnyini ddala abantu bonna abalina kye bawaddeyo mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko mu nkola y'ettoffaali ne luwalo lwaffe. Ate ne beebaza nnyo nnyini ddala abaweereza ku mitendera egy'enjawulo mu Bwakabaka abakola n'obunyiikivu n'obwerufu n'obwesigwa. Weewaawo. Olukiiko lusemba enteekateeka ekolebwe okulangirira Ssekabaka Kintu nga Kintu omusukkulumu. Weewaawo. Olukiiko lwebazizza nnyo Oweekitiibwa Edward Kanyalugonvu, Dr. Adam Kimala, Charles Senkungu, Walugendo Ssaalongo, Saida Najjuka n'abo bonna abayambako mu kutwala omusango mu kkooti ku nsonga y'okugaana Kabaka okugenda e Bugerere olw'okulwanirira Namulondo n'okukuuma ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'eddembe lye ery'obwerange. Weewaawo. Olukiiko lusiimye Katikkiro olw'okussaawo akakiiko ka Kabineti akagenda okwekenneenya engeri y'okuggusa ensonga ssemasonga ey'okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Weewaawo banaye. Neeyanziza nnyo Sipiika Oweekitiibwa ebyo bye tuyisizza olunaku olwaleero. Weebale nnyo. Kaakati munzikirize kubanga Oweekitiibwa wangi n'amanya g'abaawoza ne bannamateeka ekyo nakyo ndowooza tewali akiwakanya. Ya kaakati Oweekitiibwa Senkungu Charles Walugendo yeewandiisa okwesimbawo era njagala okumusaba ajje agende Kazindala atusiibule bannange nga bulijjo bwe tukola. Era waliwo n'Oweekitiibwa watusiibula luli. Okay. Waliwo n'Oweekitiibwa Najjuko